Yes, ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi ogw'omunaana mwaka 2022. Program Akannya K'Ebyemizannyo the sports penalty Ntege Juma Munagomba mbeerawo nnyo okubeera nga nkutuusaako byonna byonna empaka amawulire agafudde mu nsiika y'ebyemizannyo wano ewaka n'ebweru w'eggwanga. Yes, tugendako mu highlights nti Uganda agenda beesamba ttiimu y'abannaffe aba Tanzania. Yes, ngenda bawako ne ku mawulire agafudde ku kyetume nti baagizizaayo wansi eri mu Buganda region. Wetujja gendako n'ebweru w'eggwanga nti kooki wa Bournemouth okuvannyuma kuba nti baamukubye goolo zonna ennyingi goolo 17 bamukutte ku nkoona. Manchester United ani gwereese, Arsenal ni gwereese, byonna wano mu Akannya K'Ebyemizannyo the sports penalty nange Ntege Juma Munagomba. Yes, nga tukomyeko wano ewaka Uganda egenda be kwatagana ne timu y'abannaffe aba Tanzania ku Lwomukaaga. Mujjukire bulungi nnyo nti no game esembyeyo Uganda ng'esamba timu y'abannaffe aba Tanzania. Uganda yakuba goolo yali emu ku bwerere goolo y'omusambi Travis Mutyaba. Wetwalabira nti Travis Mutyaba yasobola okubeera ng'akola besiki zonna ez'omupiira, yasobola okubeera nga abba omupiira na dribblinga then n'amala n'asa then n'alyoka shooting omupiira mu goal. Then tujja genda tulabe nti no Uganda egenda bba yesigama ku basambi ab'enjawulo performance zaabwe okubeera nti no nga bwola halidirwalirwa tujja bba tumusuubira okubeera nti ku Lwomukaaga agenda bba atandika omupiira. Yes, ekirala nti Uganda Cranes ogenda kulaba nti abasambi be yayita okuli ba Bobos bya Luhanga sikiwa nti ku guno omupiira bayinza okuba banamumisinga wadde ku guli ogwasooka teyasamba naye nti ku guno omupiira ojagala nti nayinza okubeera nga Coach Micho ayinza okukozesa abasambi nga bwolaba Bright omusambi wa Vipers bahalidirwalira webali bona ba Milton Kalisa bona webali nti bajja kubeera nti bagateekawo performance egenda obe y'amaanyi okubeera nti Uganda egenda kuba tiimu y'abannaffe aba Tanzania ennaku lujja bba Lwamukaaga luno. Then wetuna agenda ku tiimu y'abannaffe aba Kyetume nti tiimu ya Kyetume bagizizaayo mu Buganda region okubeera nti season bagenda ne bagiwa ebbanga eryokubeera nti yeeteerezaamu n'okuregistalinga abasambi baayo ab'enjawulo naye yakulaga nti yaregistalingako abasambi tebatuweera na basambi 15. Kitegeeza nti abasambi webanga tebawezezza abasambi 23 kitegeeza bo tebayiredde kubeera nti batandika season. Ate ng'era nti nga bwolaba nti season eri eyaggwa tiimu y'abannaffe aba Villa yakikolako nti bagenda emipiira 3-4 nga tebanaawo kuregistalinga abasambi kuggwayo naye ate bo bano balaze nti tebalina nasuubi kubeera nti baregistalinga abasambi nti n'ekisaawe kyennyini kyadde kyababuza okubeera nti bagenda bakyalizaamu emipiira gyabwe egya season eno nga n'abasambi bennyini tebamanyi nti waje bayinza kujja ssente zigenda basasula. That's why nti Kyetume basobodde okuba bagizaayo mu Buganda region okubeera nti egenda bagigambye nti egeddeyo yeetereerezeeyo nti walabye nti ne regent wa Uganda Mayanja gwe bakazaako erya miya nti yagambye nti Kyetume kituufu nnyo okubeera nti bagikkiriza eddeyo eri mu Buganda region esookuba nti eddeyo yeetereerezeeyo. Then wetugendako mu mawulire agafudde mu tiimu zammwe zino eza super nga bwolaba express erese abasambi bangi nnyo okubeera nti no yeetegekera season eno ejja nti ejja kugenda olabe nti nerese omusambi gwe bayita Falu Katongole abo yabadde free transfer okuva mu tiimu y'abannaffe abayuwala season ewedde erese Yusuf Kasozi Intege Annual Semakula Amil abo nabo ne balese season bagenda babasambira season ejja. Benjamin Akumba naye agenda yabeegasseko agenda beera asamba nabo season ejja. Marvin Ashaba ne Nikadi ye abadde asambira mu Toro season ewedde agenda beera asamba nabo season eno egenda otandika nga agenda beera asamba nabo express season eno. Then bwe tugendako mu mpaka eza netball ojagenda nti league yaabwe yadde ino okutandika naye ate bajongeddeyo mpaka ennaku z'omwezi genda beera 24 omwezi ogw'omwenda nti bagambye nti bikyalina bingi okubeera nti balina okutereeza n'okubeera nti nno ebiseera balina okubitereeza birina okugendamu balina okukola okugira empaka ezo eza netball balina okubitereeza bali ebimu bivuddeko ku gundi ku mulembe kati then bali balina okubeera nga babitereeza okubeera nga bigira. Then wetugenda mu mpaka za fufa drum ojja kugenda olabe nti nno ezo empaka kwegamba nti mugenda mu ttiimu nga bwolaba nti Buganda mu Buganda region muvaamu Buganda mpozi ne Kampala nojja kugenda olabe nti nno wetwagenze ku quarter finals tiimu nyingi tiimu nga zino bolaba nti Teso, West Nile, Lango, Buganda,
Gisu oba osobola bayita nti Bugisu, then Kampala, Acholi bonna ba qualifying okugenda ku quarter finals. Naye ate bwe tuyita mu fixtures nga bwe byagenda okwekwata ojja genda olabe nti no Acholi akalulu kabasudde ku Buganda simanyi oba banaayitawo naye tusabe busabe no jagala betino Teso akalulu gagisudde ku region ye Tolo, then Abagisu bagenda basamba ne Lango, then Western Nile akalulu kagisudde ku timu y'abanaffe aba Kampala. We batyo bagenda okubanga bekwata mu FUFA drum round ya quarter finals. Then bwe tugendako mu mawuli agatambula wano mu Uganda, yes twafunye omukisa nti omulala omusambi waffe omwana omuwala gwe bayita Fazila Equaport agenda ava mu timu y'abanaffe aba Lady Doves okubeera nti afulumako ebweru wa ggwanga agenda akuba ekipulo nga bw'olaba ba Fazila Najemba kapiteeni wa Crested Crane, olabe nga abasambi b'olaba bano bani nti ojagala olabe nti nno nga bw'olaba nti Anita naye yasobola okubeera nti yava wanagenda ebweru w'eggwanga. By the way, kiba kituyamba nti nno bwe tubeera nga tuwezezzaako bapulo ku ttiimu y'eggwanga kiba kituyamba okubeera nti abasambi baba basobola okudominatinga style of play eyo gye bavudde ne basobola kuba nga bagireeti eno ne bongeramu. Ye katumusabire Fazila Equaport jamujjukirako nti nno season eri ewedde etwale mu Sekafa yasobola okubeera nti ateekawo omutindo gwali ogw'amaanyi nga goola azikuba, ne season eri eyagwa yasobola okubeera nti mu Uganda Women Elite Super League yasobola okubeera nti yali top scorer, yasobola okubeera nga ateeba goolo zali nnyingi, zali goolo 14 season ewedde n'atwala engato. So Fazila Equaport katumusabire wonna wagenda tujja tubategeeza timu gyagenda okugendamu gye bujja maaso awo nga kiri confirmed, naye ye nga ye ne twayogeddeko naye n'atugamba nti agenda kufulumamu ebweru w'eggwanga asobole okugenda okuba ekipulo. Then bwe tugendako amawulire amalala nga bw'ogamanya gatambula wano mu Uganda, ojja genda nti Vipers kwegamba eyongedde okubeera nti esayininga abasambi abawerako kwetegekera season ejja. Kanso naye bwetyo bwekikoze sayininza abasambi abawerako. Yes, timu bw'olaba nga Bola Express njikuwaddeko abasambi beereeseresa abasambi balinga 7 mulamba, abamu bazze ku free transfer, abalala baguze, naye katubasabire nti Express ereme butate ekugamba etekewo omutindo ogw'omulungi nga Bola season eri eyaggwa ey'omunda nti yasobola okubeera nti eteekawo performance yali ey'amaanyi buli omu gye yali tasuubya. Kati so season eno tetujja kusuubira kubeera nti no mpya gwe Uganda twali tugusuubira nnyo mu tiimu nga tulaba Bola Vipers ne Kanso nti zezijja okubeera nga zidominatinga top 2, naye tujja kulaba nti kusaawa eno nti nola ne Villa nayo nnyini yeeterezeza, Express yeeterezeza, URA yeeterezeza, tubasuubira okuteekawo performance ey'amaanyi. Yes, kati nga sinagenda mu kuwumulako kyenkusaba just subscribe MRU TV on Twitter, on YouTube, on Facebook, genda MRU TV ojjaba olaba programs nyingi nnyo omuli endege ya Akannya K'Ebyemizannyo, the sports penalty ngeno yennyini gyendimu, ojjaba ofuna ebintu bingi nnyo wano ebweru w'eggwanga. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe eky'ebyemizannyo the sports penalty wano ku MRU TV ne ku Royal FM 91.6. oba oyagala tusinga ku YouTube, ku Twitter, ku Facebook, just subscribe MRU TV. Yes, mu katundu kaffe kano k'ebyemizannyo the sports penalty kitundu kyakubiri. Yes, tojagenda olabe nti tufunye ku mawulire wano agagamba nti abadde omutendesi w'eggwanga erya Tanzania
omukulu Paulson basobodde okubeera nti bamukwata ku nkoona olw'oluvannyuma lw'okubeera nti yayolesezza omutindo omubi Uganda okubeera nti yamukubye ggoolo emu ku bwere wabula so simanyi nti olwansonga nti ne mu African qualifiers twalaba nti Uganda yasobola okubeera nti egwamaliri ne ttiimu y'abanaffe Abatanzania ne basobola okubeera nti bamusongamu olulu ne bamugamba banaatera omugoba kati Uganda yasobodde okubeera nti emukuba omupiira ggoolo emu ku bwereere basobodde okubeera nti bamugobye naye kati simanyi nti oba Uganda gyekwegamba gibatwalanga oba nti nafu naye simanyi nti naye nga bw'ogenda mu FIFA rankings ojalaba nti Uganda ate eriko wagguluko okusinga ttiimu y'abanaffe Abatanzania naye ate bo beetwala ndowooza mu mupiira nti bali wagguluko okusinga ffe oba olw'okuba nti bo balinayoko ku basambi e Bulaaya ate Uganda beetalina ojagala nti Bwana Samata nti asambira Bulaaya ate Uganda terinayo musambi gw'oyinza gamba nti ali mu liigi ettaano zetumanye ezisinga etutumo mu nsi yonna. Yes, wetugendako ebweru w'eggwanga mu kitundu kyaffe kino eky'ebyemizannyo ekyokubiri yes nja kuyitiramu ku mipiira egigenda okubeera nti gisambibwa olunaku olwaleero nti Arsenal egenda besamba ttiimu y'abanaffe aba Aston Villa naye Aston Villa tugirabye nti okubeera nti nno bakasayininga omusambi waabwe gwe bayita Diego Carlos nti tebamanyi obuboko nti ne guno omupiira bagenda bamukozesa naye nti Steven Gerrard ttiimu ye season eno tena kubeera nga esamba bulungi wadde n'akamu ate bw'olaba nga Arsenal nti erina abalwadde okuli Pate nti erina eni mulwadde Zichenko mulwadde kati so tusuubira Mikel Arteta Matwini okubeera nti agenda kubeera nti addira Lukonga ne Grant Xhaka okubeera nti abateeka mu midfield. Arsenal yakagenda emipiira sofa ena tenakuba mupiira nagumu ndowooza season eno yerina 100% record okubeera nti tenakuba mupiira gwonna season eno wadde Manchester ogiraba naye tenakuba mupiira gwonna nti naye yerina obubonero 10 yasobola okuba nga ekola amaliri. Arsenal erina 100% record ojagala be nti nno ttiimu y'abanaffe aba Spurs egenda besamba ttiimu y'abanaffe aba West Ham naye nga Spurs kugenda mu guno omupiira ogwo match day 5 nti eyina beera eyina obubonero buli 5 naye nti nno bw'olaba nti West Ham oluvannyuma lw'okumala okusayininga omusambi gwe bayita Paqueta okuva mu ttiimu y'abanaffe aba Lyon omusambi oyo yasobola okubeera nti season eweri yateekawo performance yali ey'amaanyi yasobola okubeera nga akuba goolo zaali 13 n'ateekawo ne assists okubeera nti ayambako banne okuteeba emirundi gyali 7 naye ate ojagala nti mu ttiimu y'abanaffe aba Spurs okubeera nti baleese Cristiano Romero season ewedde abaddewo naye abadde ku loan deal okubeera nti yali yakava mu ttiimu y'abanaffe aba Juventus ne basobodde okubeera nti basobodde okubeera nti bamugula on permanent deal okubeera nti bagenda bamusigaza season yen ne Harlequin nti ogenda olabe nti tugenda mu match eno nga Harlequin yakateeba goolo ziri 2 mu kariya ye okitegeera nti naate bw'olaba nti nno goolo ziri mu 179 eza Premier League zasobola okubeera nga ateebera ttiimu y'abanaffe aba Spurs so tojja bbanga omubuusa amaaso wadde Son season entanaba kubeera nti ateeba goolo wadde n'emu bayizawo jagenda olabe nti n'omupiira ne guno omwaka gubadde nga gwakatandika kuva eyo mu January Son taladdewo mutindo gw'omatiza bawagizi nti agenda sobola okubeera nti ateekawo performance ey'amaanyi so naye gwe omupiira gugenda bba muzibu nnyo kubanga ojagenda olabe nti London Derby emipiira gyonna nga gya Derby tegitera kuba myangu then tujagenda twogere ku mupiira gw'abanaffe aba Wolves ne ttiimu y'abanaffe aba Bournemouth oluvannyuma lwa Bournemouth okubeera nti basobodde okuba nti bagoba kooki waabwe then ne bateekawo Gare nga interim coach ow'ekiseera nti ojagala be nti Bournemouth season eno sofa bakakonsidinga goolo 17 mipiira ena ojagala be nti omupiira Liverpool gye bakuba goolo zaali 9 ku bwereere Arsenal ne bakwata ne bakuba goolo zaali 3 then ne Manchester ne kwata ne bakuba goolo zaali 4 kitegeeza buli omwe azaamu kuba goolo ate nga kuba goolo nyingi so kati ogwo omupiira ojagala be nti Wolves ejateekawo performance egenda obbeeyi y'amaanyi genda kukozesa advantage eyo nti omutendesi bamugobye waliwo interim coach naye ate omanya nti nga bw'omanyi nti abasambi ngaabo obamala okugoba omusambi obamala okugoba omutendesi ebiseera ebisinga batera okuvaayo ne beefubako kati okusobola ogwo omupiira mugusobola okuguba nga mugwegendereza then tugenda kwogera ku mupiira gw'abanaffe aba Liverpool gabesamba ttiimu ya Newcastle naye Newcastle jagala olabe nti no ttiimu y'abanaffe aba Liverpool abalwadde ebbeeyi n'abangi naye tekijjawo kubeera nti jateekawo performance egenda obbeeyi y'amaanyi nti Diego Jota nti omusambi nga bw'olaba Keita taliiwo Oxlade Chamberlain taliiwo Ramsey taliiwo Konate taliiwo
kati Jones taliwo ne Joe Matip akuba mu emabega ne Virgil van Dijk season eno ngolabe Virgil van Dijk yabadde omutindo gwe gubadde mubi ojagala benti badde bamuteekawo ne Gomez naye olaba nga Matip si yoli gwe tumanyi Matip wa season ewedde season nga 3 emabega okiwulya nti Virgil abadde mubi okusinga Gomez ku ssaawa eno kati ekisenge kya Liverpool bayimiriddewo ku Gomez mpozi ne ba fullbacks baba ababiri okuli Alexander Trent-Arnold ne Robertson naye ate aba babiri tolina besigulako nnyo lwa nsonga powers zaabwe zonna ziri mu kulumba so si kuzibira. That's why ntino Virgil abadde mulungi nnyo nga mulaba nti azibira nnyo olw'okubeera nti bo bano bamulekerera omulimu gw'okuzibira bo basobola okugenda bulungi maaso kati ye n'abeera nga asobola okuzibira naye nga bamulaba nti mulungi nnyo naye tujja kulaba nti Liverpool nti mu mipiira nga 26 egisembyeyo ng'esamba ttiimu y'abanafu aba Newcastle ndowooza mu mwaka gw'ekyenda nti Newcastle we yakukoma ndowooza okuba ttiimu y'abanafu aba Liverpool naye ate nti okuva mu myaka gy'ekyenda Liverpool tekubwangako Anfield ng'esamba ttiimu y'abanafu aba Newcastle ndowooza nti Newcastle Liverpool okuva mu mwaka gw'ekyenda Liverpool ekube Newcastle ndowooza go ziri mu goolo 19 ng'ekuba Newcastle mu liigi so kati ojagenda labe nti nno naye ate tekikumatiza nti Liverpool ejagenda ekube Newcastle wadde Newcastle egenda becha naye Newcastle y'omulundi guno si yeri eyedda nti Newcastle y'omulundi guno basobola okuba bagiteekamu ssente nnyingi abagaga then bwe tugendako ku mipiira egyasambiddwa olunaku lw'eggulo twalabye ttiimu y'abanafu aba Chelsea nga bagikuba omupiira Southampton ngebakuba goolo za debiri ku bwereere oluvannyuma lw'okubeera nti Southampton yadde akava mu mupiira gwa Manchester United mwe bagikubidde goolo yabaddemu ku bwereere goolo ya Bruno Fernandes naye twalabye nti Chelsea eyongedde okubeera nti nno ekola bubi eteekawo performance embi ate nga ojagala nti season eno mu katale Chelsea yakamala ssente yakasaasaanya obukadde buli 10 mu basambi babiri bokka babbaaka omuli Kichulera ne Kalidou Koulibaly omusajja omu Senegal kapiteeni waabwe mwamulaba mu mpaka za AFCON nga batwala ekikopo ekyo yali Kalidou Koulibaly yali akutte ekikomo kyabwe kati so ojagala nti Chelsea tenateekawo omutindo ogumatiza season eno ojagala nti omusambi okuli Kai Havertz ne Mason Mount mu Chelsea maaso kugamba bebasambi buli omu balayinzeko kubeera nti basobola okuba nti goolo zaabwe zirina okuva naye ate season eno tebanateekawo omutindo ogumatiza wadde Raheem Sterling season eno bakamuleeta naye yakulaze nti buli match abadde ateekawo performance neyo goolo emu Chelsea gye yateebye Raheem Sterling gye yasobodde okubeera nti agiteekawo kati so Chelsea omutendesi wayo Tuchel alina kwetereeza season eno wanaagaana bajja mugoba kubanga ye nga y'omugagga Todd Boehly asobodde okubeera nti ateekamu ssente nnyingi okiwulya kati so ojagala nti Crystal Palace yasobodde okubeera ng'egwamaliri ne Brentford goal ya Wilfred Zaha omupiira ogwo Crystal Palace yadde emanyi nti omupiira ogwo gumaze n'ogumala naye Yohan Wissa yasobodde okubeera ng'ajja mu ddakiika y'e88 n'ategula n'agatta omupiira ogwo gwawedde goal emu ku emu nga Brentford egwamaliri ne ttiimu y'abanafu aba Crystal Palace. Leeds United yasobodde okubeera ng'egwamaliri ne ttiimu y'abanafu aba Everton n'ate Everton season eno wabula simanyi Lampard tannaba kubeera ng'ateekawo performance egenda obbeeyi y'amaanyi season eno omupiira bamukuba mukube lwalabye n'omupiira gw'eggulo basobodde okuba nti bagwamaliri naye so tisimanyi nti oba ttiimu gundi ani nti nga bw'olaba ttiimu y'abanafu aba Everton omutendesi waabwe Lampard ageki nti bamugoba mu ttiimu y'abanafu aba Chelsea ne bamuteeka mu ttiimu y'abanafu aba Everton simanyi oba nti season eno anaagimalako bw'anaagenda bw'atyo ojagenda olabe nti omugagga n'abawagizi tebajja kumugumiikiriza kubeera nti akuba buli mupiira ne ttiimu gy'olaba nti ntono nga bw'olaba eya Leeds nti Leeds ntono nnyo ku ttiimu ya Everton naye ate era ekulaga nti genda n'emuggyako points n'omupiira omulala ogwasambiddwa gwabadde wakati w'abanafu aba Fulham nga ekuba ttiimu y'abanafu aba Brighton goal za 2-1 naye ate nga bw'okimanyi nti nno Brighton season eno yali tennakubwamu mupiira gwonna mwamulaba yagenda n'akwata Manu n'amukuba buli mupiira badde ajja agukuba naye ate yasobodde okubeera ng'agwa ku Fulham season eno tegenda bba nnyangu nnyo walabye nti yamusobodde okubeera nti emukuba goal zabadde 2-1 bwe twalabidde Milinkovic omuteebi waabwe captain Shat 9 yasobodde okubeera nti season eno alina goal sofa ziri 5 ndowooza abamusinga balina goolo 6 ba Haaland n'ate ye alina goolo 5 by the way n'ogw'omupiira muyaweereza ne goolo ye ey'ekikumi mu all competitions ng'akubira ttiimu y'abanafu aba Fulham
yes bwe tugendako n'ebolaba mu Italy Roma yasobodde okubeera nti nno egoba omupiira gwayo zabadde goal 3 ku bwereemu. Twalabidde omutindo gw'omusajja gwayita Paul Diabalo omusajja omu Argentina bwe yasobodde okubeera nti ateekawo performance ey'amaanyi n'akuba goal 2. Then bwe tugendako mu mawulire agayitayita nga bwala transfer speculations ojja golabe nti nno Bukayo Saka omusambi wa ttiimu y'abanafu Arsenal asambira ggwanga lya Bungereza yasobodde kugamba bali mu nteeseganya okubeera nti bamwongera ku musaala ne contract empya wadde season eno yakaregistalingayo goal emu tetunamutegera mutindo gwe fine asobodde season eri ewedde yateekawo omutindo gwali ogw'amaanyi ogumatiza ne season eno yakaregistalinga goal emu mu mipiira giri ena ne bagenda kuba nti bamwongera endagaano empya asobola nti asigala mu ttiimu y'abanafu Arsenal. Bw'olaba nti mu Man U Ronaldo kati ageye nno ttiimu zaade zimwesamba zonna ezisinga nti yayagala okugenda mu ttiimu y'abanafu okuddayo mu ttiimu ya Madrid ne bamugamba ate tumwetaaga ne banayagala ogendako mu Bayern Munich mu Borussia Dortmund mu Inter Milan bwe ne bamugamba tetumwetaaga kati yagambye nti ayinza okulowooza ku kyokusigala lwa nsonga Mani etandise okusayininga ku basambi bala abasobola okubeera nti asamba nabo. Then n'omusambi William Borges da Silva abajjukira obulungi oyo nnyo nti omusambi oyo yasambyako ttiimu y'abanafu aba Chelsea n'asambyako ttiimu y'abanafu aba Arsenal enzaalwa ya Brazil alina emyaka giri 34 nti kugamba yamaliriza ebyokwegatta ku ttiimu y'abanafu aba Fulham season eno agenda bba abasambira. Then Aaron Wan-Bissaka nti kugamba waliwo speculations eziraga nti nno Mani weeneeba emaze okufuna Dest okuva mu ttiimu y'abanafu aba Barcelona oyo namba 2 akisobola okujja kubeera ng'akola cover up okubeera nti ateekawo performance kugamba ave ng'avuganya ne Diego Dalot omusajja Omuportugal tebalaba nsonga lwaki Aaron Wan-Bissaka tebamuta. Ojja genda nti Wesley Fofana ttiimu y'abanafu aba Chelsea kugamba nti banatya n'okumumaliriza bw'olaba nti no kimanyi ne ku ssaawa eno nti ali mu ggwanga eri America agenda kubeera nti akola medical okubeera nti yeegatta ku ttiimu y'abanafu aba Chelsea kati kigenda bakivenda kuva eri mutendesi Tuchel kubeera nti akozesa abasambi olwansonga baba muwadde bonna ate nga bonna abasinga babbeeyi. Then ojja genda nti deal ya Anthony okuva mu ttiimu y'abanafu aba Ajax nti egenda kumalawo obukadde buli mu 85 cash n'ezinaagwamu Adzone nti kugamba ku ssaawa eno mu katale kano aka 222 Anthony yakyasinze okubeera nti agulwa ssente nnyingi obukadde 85 twali musambi naye yakikoze naye ate bw'olaba nti mu Man U tubalabye Di Maria yajja na mupiira nga bamugula obukadde bwali bugenda mu 6 omupiira gwajja ne gumulema Popo bamugula obukadde bwali 10 omupiira gwonna kugamba ze tiimu agyesena by the way na mu Europa naye tiga tataddewo mutindo gumatiza nti yali agwana obukadde 10. Then wetugendako ku musambi bw'olaba yali asambira season eri yagwa eri ey'omunda Sergio Reguilon najja mu ttiimu y'abanafe aba Spurs yali ali mu Sevilla najja mu Spurs ojagala nti bagenda muteeka ku loan mu ttiimu y'abanafe aba Atletico de Madrid kuga season eri tataddewo mutindo gumatiza mu namba 2 ye. Then Emmanuel Akanji o ttiimu y'abanafe aba Dortmund tuwuliddeko nti Man City egenda kubeera nti emusayininga obudde bwonna egenda kubeera etabbaako Emmanuel Akanji ku bukadde bwa ssente 10 obugenda mu 17 n'ekitundu okuva mu ttiimu y'abanafe aba Borussia Dortmund esambibwa mu ggwanga erya German. Yes, program Akannya K'Ebyemizannyo the sports penalty. Just subscribe on YouTube, on Twitter, on Facebook, comment messages tujaba tuzisoma nsigadde nze Ntege Juma Munagomba. Akannya K'Ebyemizannyo the sports penalty, MRU TV ne Royal FM.